kansoke mpumbe mumbe kino buli muntu genda olabirira ebijja byewammwe buli muntu making sure nti oyina ekijja wooziikibwa abanyarwanda bo tebalina we baziika twabaziika kuleka Victoria jo empewo yabasiimudde emiranga gyabadde kuleka Victoria nga badduka baddayo mu nnyanja mujja kudda ewammwe mu musaaga n'okusaaga eyo enkuba eyo yasudde omuti emizimu gy'abanyarwanda gyagizeeyo ewaabwe ekyabadde kuleka Victoria omanye abantu abagudde mu mazzi gwe tukutula endagaano bajjajjaffe ze baateekawo n'omuwafu mwe gwagendedde wenno gwe wa joking ulira ngenze mu security alerts batudde bonna abo abeeyita abagezi ba DP buloko all the opposition bonna ne batuula ne bagamba kati kukuba Kyagulanyi ne Nuupu bagambye bali ne Museveni era olwaleero babadde mu meeting endala olwaleero abo ba Mpuuga ebitudde ku Semwayi ye Medi Nsereko abadde ku gundi bamukubidde abadde ku Zoom ku online ne bakonfaminga era ne mulaba nga CBS etaddeyo nti enkya ku parliament yo Mpuuga ali ku parliament yo Buganda eryagene ati mwagamba Buganda ye yamuyigiriza obubbi era ezzo mu defendinga bamuwadde platform enkyajje okitegedde naye n'ebyokwogera byonna babituddemu babadde balooya era agenda kuleeta technicalities agenda kuleeta mateeka kukwotinga mateeka babadde n'ekiryowa kiwanika Attorney General Museveni yayombesezza maama Lususu n'amugamba golowooza Kadaga bwe yabeera waawo tetwabikola wali owuliddeko ekyakadaga ekyo ekifuluma n'amulangira obutasoma yabavumye bonna n'abalangira obutasoma ebintu bifuluma bityo okujja ku media era n'alayira tewali Mpuuga ku resigninga nsaba His Excellency Kyagulanyi otuyambe ekintu ekigwe ne butaddamu kuyogera kigambo kuba temusobola kubanga mu meeting mwe mwatudde temwabadde mu kamera wakiri mu control room beteeseteese okulumba Mpuuga agambye yalina kaadi esembayo era Mpuuga agambye agenda kusomesa His Excellency Kyagulanyi essomo okitegedde kati yeeganye mbuye tannababikkirizaako mutuyambe muto akatambi akabadde mu meeting minutes muzite mu bite ne mu footage anti yeeganye muzite mu bite ne mu footage ekirala abantu abakulu ddala mu Uganda mwenna tukkaanye nti temulina magezi nti temulina magezi tubeesonyiwe njagala mutubuulira abantu abakulu nti temulina magezi tubeesonyiwe eggulo baatuleetedde Waswalule ku BBS simanyi BBS telefayina mu mawulire oba wakati ne bamubuuza ku nsonga zino genda owulire Waswalule bye yayogedde genda owulire Waswalule bye yayogedde ng'ayina nakyo gwe Waswalule ogwo omutwe gwo bwe gufaanana supiika ateekako artificial akufaanane gw'oyina original abalamuzi bateekako artificial nvi bakufaanane kubanga envi sayini ya mazima obwenkanya n'obutegeevu wayogedde busiru abantu abakulu temukyalina magezi tubeesonyiwe abantu abakulu mu Uganda temukyalina magezi tubeesonyiwe abamu ku mmwe kugamba mwenna Museveni yawe basiruwaza ng'olina envi ekintu sipiika kyateekako akufaanane gw'olina oligino gyosiruwala bw'otyo ate nno ne security alerts zimaze era ngenda ziddamu zisizaaga leka nsooke ku ekyo video yafudde bale njagala musooke muwulire kulwakuba akantu ka ddakiika 7 dakiika 7 zonna ngenda zijja wawano kweno nga mpulira ebigambo binsiiwa ebigambo bintakula Ebeni agamba kutakula ye kasita abeera ng'omubiri gumusiba agamba mami omubiri guntakula kati nange mpulira ebigambo bintakula abantu abakulu temukyalina magezi tubeesonyiwe mazima ddala amolinde ku yigundi erirudda waawe nayiterese waggulugulu wanooba kikamusanvu kaka njagala muwulire Waswalule expert
Kawungezi ka leero kiguddemu amawulire agabali awo agati kakanyizamu oluvamala ekiwandiiko ekifulumiziddwa pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kirina ensonga zekirambika mu kwe yali kuli oluvuganya gavumenti mu paalamenti ow'ekitiibwa Amasasi Mpuuga Samba ku bigambibwa nti yakozesa bubi ofiisi ate era oli awo nti okukozesa obubi ofiisi ye waliwo ebitagenda bulungi mu ofiisi ng'ebbaluwa eno emulagira okubeera nga addako ebbali kiba kitegeeza nti abeera adda ebbali nga kamishona wa paalamenti ate era abeera adda ebbali nga omumyuka wa pulezidenti wa National Unity Platform mu kitundu kino ekya Buganda. Tulina omutunuulizi w'ensonga era munnabyabufuzi omugundiivu aludde nga alondoola ebyobufuzi mu Uganda ow'ekitiibwa omulongo wa Swalule agenda kubeera atukubiramu ttooki ye amawulire gano agavuga ntya okusinziira ku by'obufuzi bitambula ate n'okusinziira ku mbeera ebaddewo okuva ow'ekitiibwa Amasasi Mpuuga Nsamba kasogedde ng'ava mu ofiisi ya leader of opposition. Omulongo wa Swalule nga tuyanziza akadde kotuwadde ekiro kino okujja okwayamuko naawe ebbaluwa eno ogifunye bulungi n'ogiraba n'ogisoma gwe bwagifunye kiki ekize oba ogirabye otya gwe ng'omuntu? Kyenneewuunyiza y'engeri gye banguye okumusabadde wabbali. Omanyi babanga abamusalidde omusango already nga tetunawuliriza ki kyagamba ye. Naye nze ekintu ekirala kyendaba nti engeri gye bakikuttemu tulina okutunuulira information engeri gyebadde evaayo erabika ebadde eva munda mu kibiina naye kaakati n'abakulembeze mu kibiina bapapa okuba nabalaba ku internet nga balabika bawagira bwina ngeri gyabadde avaayo ne batamanya nti nabo bwe banaatandika okuseesa bwina oyo nti ate ajja kudda abantu kati bagenda okutandika okubamulisaamu ettooki bonna ng'abakulembeze ate nga kyeraga bwerazi nti engalo zaabwe nazo teziri ki ekyokulabirako bintu bingi bibaddewo naye bamemba ba paalamenti abasinga obungi baafuna mukaddaana buli kagabo bwe yazzaayo kagabo omuntu omu n'abeera sacrificed olw'okubanga yazzaayo essente nga wayisewo essaawa 48 ng'ate kyandibadde kiyiwa nankali bamemba ba paalamenti wali tteeka ly'obumenyi bw'oba ofunye ekirabo olina okukideclaringa within nankani essaawa 48 naye waliwo ensonga nnyingi nnyo ne ensonga eno eya walkout bonna ababadde involved mu walkout mu parliament ate mu kiseera kyekimu ne bayisa monopoly oil n'akasiimo ke baawa kampani emu yali egudde obuwumbi 22 ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu parliament tubyogerako abantu abamu oluusi ne babuusabuusa ki ekigenda mu maaso naye paalamenti ebadde efuuse nga sakasi. Ensonga okuva ow'ekitiibwa Amasasi Mpuuga yava ku ofiisi ya leader of opposition bingi ebize bitambula tulaba Masaka nga bali mu nkaayana gendayo okalabe ne ku peji yange Nakasha yalinze yagambye mbu nabo engalo zaabwe mbuno teteziteredde mbuno waliwo mbwe motoka yayingira mu ggwanga nga tewadde musolo obudde omusajja alina envi ekitiibwa kye bambala artificially akirina originally agambye mbu engeri information gyebadde etambula erabika ebadde eva mu kibiina ebadde avudde kuri yo issue. Mpuuga yali enguzi, Mpuuga yatwala ssente bagenze kutuddira mu mateeka simanye etteeka ligamba babadde bakwebazaaki kiki zaake awo mumulemesezaawo ebbanga lyonna gwe kiki kye bakwebaza mu wiikisi 2 mu kifo ekyo mutuyita basiru teri kya kye bakwebaza okujjako okudireyinga struggle yaffe bannanga abantu abakulu temukyalina amagezi tubeesonyiwe ffe tubeesonyiwe mutugambe tubeesonyiwe tubayitengako nga tetubabuuziza tubeesonyiwe waswalula oyina omukazi n'abaana oyina abazzukulu
kati lwaki teweebaseemu otulo kasajja gwe bwe tubagambako nga mugamba mbuno tulina empisa embi simanyi no don't respect elders anenya information ekyo ekintu kiri Brazil oba waliwo president omu yavunaana mbuno information efulumye etyo okujjanga nga ye ne bamujja kuba president e Brazil wano abantu abakulu temukyalina magezi tubeesonyiwe ate kati nzizeeyera mu security alerts oba nno osaaga ulire kiri mu security alerts nga bamaze okwegatta bonna balooya bakoledde Mpuuga ne bamuzimba omutima agume naye bwe baavudde mu ebyo ate ne Museveni bateesa birala nabyo ngenda bireeta wano babalaga kirala n'eri waliyo kirala mbuulira Mpuuga wulira wulira Mpuuga bamuzimbye omutima tagenda kulekulira ekiba kibe ekirala bamaze okuba layini bagenda ekyo buli omu akikubire mu ngalo twebaze Mukama bagende ne bwe tunaasigaza omuntu omu yekka mu palamenti mugende ne bwe mwagala okusala kati musale mugende mu kibiina mweronde mu leader of opposition mugende mu bipalamenti byammwe ffe tujjeko Museveni kuba tebiina kye bituyamba mugende mwewandiisa oba muli ba NRM mweronde ne leader of opposition tubakkiriza ffe tetujja wabambu ate technicalities simanyi ekiseera tokinaba musale eddiiro mugende oba mu DP oba mu ki DP eronde leader of opposition mukolereyo ebikolo biro byammwe tusigale nga tetulina member wa parliament oba nga tulina omu naye nga ali ku saidi yaffe jeme ina basalirwa waayo ogu teriwo jema yafwa ina basalirwa ye party president ye member yakuba engalo yeyeyaniriza yabuulira yawe ebiweebwayo yabisabira yadde ewaka yaggalawo kyaki yaggulawo yayera amalo jiggulawo n'ajera n'agenda eka n'akomawo ne yeeyaniriza n'agenda atuula n'akomawo n'abuya ne yeekubira engalo byonna yeye taliwo mugende ewa manvuddeyo Mpuuga agambye yalina last card kyagenda okukola Kyagulanyi agenda kikwasako emikono ebiri ebyo mututiisatiisa n'abantu b'e Masaka abantu b'e Masaka bategeera abantu b'e Masaka baakera ku makya ne bajjako vice president ne bamumma akalulu ng'obanyumiza leader of opposition simanyi commission of parliament ng'obanyumiza Abedi Bwanika mu kisanja kimu baasuula baminisita bameka baasuula vice president ne minister simanyi Sempigula ne babasuula mu kisanja kimu nga tebazze kugamba mbw ate Masaka ffe tubadde ba vice ng'onyumya mu abatalina makulu Masaka mugiyita ya kusaaga esudde sekandi erekeyo gwe basajja mmwe twabanaazaako ennaanu gye mwaliko nga tumanyi second chance yammwe katonda wa second chance eyammwe mugimaze ani Sineke yakigamba gundi Sineke yakigamba ani abantu tubatuga Pade Serunjoji namugamba musajja katonda tagaba chance bbiri chance yo gizanyiramu wiki yaddako ne bamutematema politically chances za mwezi weddeyo mbabuli wakiri nkese za wano byonna nja byogera ulira kiki ekiriwo Museveni alagidde ba Giso Piso which is a village intelligence security officer Gombolola intelligence security officer parish development officer district insecurity officer bawandiike buli ssomero ne bwe liba lya kibiina kimu Viso awe Giso awe simanyi Piso paka bigende wa Babalando wa owaba RDC Museveni ne mukazi we baagala amasomero gonna ne bwe gaakoze mu Uganda yonna ekigobererwamu mu ekyo mulimu okulinnyisa emisolo mulimu bajjako amasomero gammwe okugabalemesa abanyarwanda bagatwale ebirala ebiri emabega waabyo tugenda bitunuulira tujja biraba tubirondoola naye batandise era bwe muwulira nga babagamba okuliyesalinga amasomero gonna bagaagala from village
to the paka ku district gundi disabiwe RDC batwalire. Waliwo abaana abawala abanyarwanda be baleese mu ggwanga babadde mu kusoma mu mawanga Nepal, India newa basomye maaso bakugu mu maaso nga babatadde mu malwaliro ag'enjawulo omuli n'emmengo bagenda kubaba amaaso naye batagetinze ba politicians bawala banyirivu bulungi baba plantinze mu malwaliro naye nga bakugu okusinga baleese section ya maaso naye mu byabadde mu meeting zaabwe batagetinze ba politicians abagagga ne bannayuganda abalina mu kasente ogenze kukolokota maaso buli muntu gwe bagenda okujjanjabo amaaso ogenda kusanyalala olulimi gwe bagenda okukolokota amaaso kati ogenda ku developing ekirwadde ekirala amaaso gafiira ddala osanyalala olulimi oparalyzinge ofwe naye abawala abo balina ddiirwa endala erimu awo ogenda kusanga ekisawo kyefuula ekikufaako kikukwana okikwane okiwe ekyapa kikutte ebirala tujja bireeta ekyo nakyo tuli mu kukigoberera bawala bato banyarwanda ebisigadde mbireseeyo okukolwa nsonga nja kumala kuddayo mu meeting tulabe bwe tunaabikwata kuba senga mbyogera wano mujja kugira kati muwulire ekiri emabega waakyo ba Museveni babaze chance bagambye tebagenda kugimiisinga ey'olutalo lwa Mpuuga yabadde asazeewo amenyeke withdrawing bamupise yeeyongedde okwepika bamusuubiza bingi n'omusimbi gwakyagulya muwulira n'omusimbi akyagulya mulaba bwe bakubye Lwomwa amasasi kati bakwata ba Buganda simanyi buno wa kkooti ya Kisekwa bamukutte mwalabye Bucha neggulo bwe yagambye Bucha na yagambye ab'endiga bassa omukulu w'endiga Lujja ne Serunkuuma besse mbu basebosa ne mwana mgambo n'Abanyarwanda nabuuza Serunkuuma Munyarwanda mmwe mwetta kati ba Museveni bagambye tebagenda kumiisinga chance eno olutalo bagenda ddukumamu omuliro kubanga batumanyiziza nti mu ggwanga mulimu obutemu bw'emmundu buli muntu alina emmundu assasinating His Excellency Kyagulanyi immediately bakwata Mpuuga video etandise munda kye bali mu kubala kupika Mpuuga ayongere okukakanyala byebyo nno olukwe lw'abasajja luwanvu nnyo oyinza okubiraba ng'ebyokusaaga nolowooza nti bitandikidde awo kumbe baali babaladde ekintu kino Mpuuga ebbanga lyonna abadde mu kibiina ki National Unity Platform naye nga bye bamubalira Olusanyawo His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu n'omuwa ensimbi zino obukadde 5 kaali katego bafune we batandikira baamanya nti Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'ategeera ebintu bino tajja bireka kugenda bityo nga baagala waakiri waveewo olutalo olunaaleetera Mpuuga okukyankalana ne Robert Kyagulanyi abakulu bo batuukiriza menshoni zaabwe baagala okusaanyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukuba amasasi mu kukuba amasasi buli munnayuganda ojja kutunuliza Mpuuga amaaso ng'ogamba nti oyo yabadde agudde olutalo ku pulezidenti waffe alabika yaguliridde abasajja ne basaanyawo Kyagulanyi Robert Ssentamu bino bikaabya naye ate nga bya ddala munnayuganda ali yeesobola okugamba nti ebyo tebisoboka munnange omugenzi Lwomwa ekyamukubya amasasi teyalina musango gwonna wabula baali balina kye bagezaako okubikka nga bataasa Katikkiro Charles Peter Mayiga kati nabino ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu okukubwa amasasi oyinza okulaba ng'ebitaasoboke naye afuukidde Museveni akayinja mu ngatto ng'anoonya engeri gy'amwetakkuluzaako talaba kyokka ate ng'omusajja ye alaga nti akyalemeddeko bagenda kukozesa Mpuuga okulaba nga beetakkuluzaako Kyagulanyi Robert Ssentamu kyova olaba Mpuuga bw'ajja mu mawulire ayogeza maanyi kyova olaba alayira tagenda kulekulira akimanyi bulungi nti bw'anaagaana okulizayininga Kyagulanyi Robert Ssentamu ajja kukozesa amaanyi g'alina nga pulezidenti alonderewo omuntu omulala ku kifo ekyo ekireetawo embiranye
mutandika okutunuliza Bobi Wine obusungu nga mugamba nti lwaki akikoze abo abawagira Mpuuga era n'abawagira Bobi Wine bongera okuwaga nti yoyo waffe atandise okusalawo. Kitegeeza nti olutalo luba lugendera ddala mu maaso era Mpuuga ajja kusigala tazikizza ng'awanda omuliro, abagoberezi be bawanda omuliro. Bwe binaagwawo amawulire gabatuukeko mukkirize nti alabika Mpuuga ono alina ky'amanyi ku nzita ya Kyagulanyi ku luno Museveni takiriimu, naye ng'eri bakifumba babiri. Tulina okwebeereramu ne tumanya nti entalo zino zigenda mu maaso naye si Mpuuga yazivuga wabula abakulu abali mu gavumenti be bamugezaako mubalira ekibalo kino bo bayambibwe okwetikkula omugugu ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakwate Mpuuga vidiyo etandise munda kye bali mu kubala kupika Mpuuga ayongere okukakanyala olutalo lubeere lw'amaanyi era bayinza okufuna yawo abavubuka ne basanga Mpuuga ne bamukuba oba ne bamuwalabanya ne bamugoba abaana ba Nuupu ababadde bambadde obukofiira bakubye Mpuuga naye nga bagenda kuba baseemwayi iso nga be bayambaze ebyo bagambe mbu olutalo wakati wa Nuupu ne Mpuuga baassassinatinga His Excellency Kyagulanyi immediately bakwate Mpuuga nga ye suspect nga bwolaba bwe bakutte omukyala w'erungujja. Kati ekyo mbadde sisobola kwebaka ne bwe zaali badde ssaawa 8 mbadde nzija nkugambye ssaawa 10 nina kubanga ntuuse ku location ez'okka 11 naye wendi ekyo mukikwate bulungi kibabeere mu mitwe mutunulire Mpuuga. Mpuuga musajja watwali awo Mpuuga yabadde akkiriza okwenenya Mpuuga yabadde omutima gwe guli sole nga akkiriza abasajja ne bamupika ne bamuwa amaanyi ne bakuŋŋaana ate abayivu baseggona bonna bamugambye tetukkiriza abaana bano okutulinnyako kubanga basavayivinze gundi nnyingi babaddewo nnyo nga balowooza bizinesi as usual. Twabagamba bino ebintu bya ddala mukko bino bya ddala ffe tuli mu bya ddala. Olwaleero natuuse ku location ssaawa 12 okuva ssaawa 12 ndidde eki si breakfast lunch and supper ndidde ekintu kimu 3 in 1 sinneebaka ku 11 ngenda kuba ngenda naye mumanyi obulumi bwe tulina obwewaka mmwe basajja mmwe mumanyi obulumi bwe tulina mulyoke mwewe milioni 5.9 eggulu waliwo ebintu bye mbadde mbateekedde wano okubibalaga. Abatembeeyi bagenze ne beekalakaasa ku KCCA abeera enguudo bafuna 4,000 olunaku abasingako awo kakaaga basupervisor mutwalo. Kati njagala nkubuuze mu nfuufu gy'abeeramu alina okuddayo eka anywa ekikopo ky'amata bw'aba ali ku kkuba okwongayera ennyonta n'emukwata ecupa y'amazzi ya 2,000 yatambudde okujja ecupa y'amazzi ya 2,000 asasula ennyumba. Naye mu Bannayuganda tulina amagezi mu mitwe nga Museveni yakulira Future taata wo ne maama wo ne balwana ne bakuweerera paka senior 6 oba 4 oba wonna we wakoma n'obalekayo n'ojja e Kampala oyiyo ofunye omulimu mu gavumenti mu KCCA taata n'omulekayo ye anoga amajaani ga nusu 10 kilo bw'alima kasooli wa nusu 3 naye naawe yajja e Kampala okukola olunaku ofuna 4,000 mwenna mugaggawale wabula ye Mpuuga olunaku lumu akuba 5,9